Atendezebwa agulumizibwe Oweekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo weewaawo mbogo kyewagula Erizaala Enkambwe gwakasi gwa kuzikira mbalamusiza mwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo nate olwaleero nga tweyongera mu lugendo olw'amakyusa gatandika okubeera nga galabika mu buliwo nga newankubadde nga we tuzze tubagamba nti nno amakyusa gaali gatandika dda kubanga ye process etatwala bbanga tono naye etwala ebbanga eriwerako so naalyagadde okubeera nga mbatangazaamu nga Katonda munnammwe okusobola okubeera nga mbaluŋŋamyamu mu ngeri gye mulina okubeera nga mulabamu ebintu. Ekisooka, ensi zonna oba planeti zonna mu butonzi bwaffe twaweebwa obuyinza obw'okwesalirawo ffe ng'abantu oba nga bakatonda. Eyo tteeka liviira ddala ewa Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka erya free will. Y'ensonga lwaki bajjajjaffe emabega we bakkiriza okubeera nga babula ne bava ku lutembe lwa bajjajjaffe baabaleka si lwakuba nti baali tebayagala naye etteeka eryo lyennyini lye bakulekera ate n'owitnessinga ekyo ky'obeera okoze ky'obeera otonze. So manya nti byonna by'owulira ku channel y'ensulo y'amagezi by'owulira nsomesa by'owulira mulangira asomesa oba by'owulira byonna bajjajjaffe bye basomesa oba messages ze mbaweereza mu inboxes ez'enjawulo ezikwatagana ku bajjajjaffe ddembe lyo nga ggwe okubeera nga obigaana oba nga obikkiriza tewali wakukaka. Buno bwakatonda bwo oba ogaana sawulyako tewaliiwo ayina kutuulira bigezo. Tewaliiwo ayina kutuulira bigezo. Ensonga lwaki mbawooninze ne mbagamba nti step eddako egenda kubeera scare event naye nga trick eri nti bagenda continuinga na agenda gye baali batubalira naye sigamba nti nno abayambadde masiki eyo nti be bennyini abamplimentinga agenda eyo naye bayagala kubalaga oba kitaffe ne maama ayagala kulaga ekyo ababadde batufuga okumala eons oba okumala ebyasa n'ebyasa kye babadde batubalira. Kitegeera? So ebyo bigezo byo nga ggwe wona givinga in fear ye gwamanyi naye nze kyenkusaba keepinga your vibration high. Kyonna ekibeera kibaddewo kozesa obwakatonda bwo obukutuddemu si wabweru. Kabaka bulamu obeera omuyita tomuyitira wabweru wo ali mundaawo. Mukitegera? Ali mundaawo. Ekirala ky'olina okutegeera olutalo lwe tulimu si lw'abantu nga newankubadde bakatonda abamu bakozesebwa sayidi ey'ekizikiza. Bakozesebwa. Naye sigamba nti nno be bali involved. Y'ensonga lwaki advice gye mbawa
bwe mubeera nga musabira abantu abo be mulaba nti nno bakozesebwa amaanyi ag'ekizikiza, tomukozesa, tomusabira kibi. Era woba okozesa imagination power zo, tomu imaginingira kibi. Lwaki? Nti buli womu imagine woliwo okozesa amaanyi g'obutonzi bwo okumimaginingira ekibi oba okumusabira ekibi ng'okozesa olulimi lwo, manya nti nno kituufu kijja mutuukako, naye naawe olina okkigabanako kubanga okitonze. Y'ensonga lwaki mbasabira mbagamba nti nno abo abafuzi oba abantu oba bakabozi be mulaba nti nno babi, bakola agendas embi, oyina kubaweereza kitangaala okwagala. Then ekitangaala ekyo we kibakako, then oba we kibayingiramu ne kisaabulula ekizikiza ekibalimu, then ne bajjukira obwakatonda buli original kye tuyita source oba kye tuyita katonda owannaggwano atudde mu buli kinoomu. Kkiriza obagaana nti tuli kwogera ku free will. Oli wa ddembe okuwuliriza bye nkugamba oba bigaana. Eno choice yo. Naye buli muntu yenna oba buli katonda yenna oba buli kitonde kyonna kiyina omwoyo ogw'olubereberye nga gufaanaganaya kyekimu ne maama ne taata. Kubanga embuzi ezaala mbuzi, endiga ezaala ndiga, ne katonda azaala katonda. Omuzimu gwo gukolebwa aspects bbiri. Kyekitangaala, ekitangaala ekyo kwe bayita omusajja mu reality oba mu ntegeera yaffe ng'abantu. Then omukazi kwe kwagala, kye bayita divine love. We byegatta ebibiri then ne bikola obulongo obukola omuntu. Ensonga lwaki we tubeeredde oba we tubadde mu dimension okubeera nga tusaanyaawo, ekisiikirize kyaffe kye kibadde kikola ng'omulongo oyo owookubiri. Atereka perfection yo nga task yo yakujjukira. Kujjukira kye wali. Kino singa tukitegeera, singa kijja twanguyira oba singa kikwanguyira. Exam etuleeta mu kubeera nga tuyita mu evolutions ez'enjawulo kujjukira ekyo kye twali nga gwe muzimu ogukutuddemu era nga gutudde ku luzzi olw'omunaana oluli waggulu awo. Tasiki y'okujjukira. Mu nsonga eyo njagala nkusomese oba nkubuulire engeri w'olina okukozesa ebirowoozo byo oba endowooza yo okulwanyisa ebyo ebibeera bikwetoolodde oba okulwanyisa amaanyi ag'ekizikiza naddala agasiikuuse mu kiseera kino kye tulimu. Teebereza nga ovaamu ekitangaala ekyo, nzije nkibagambanga. Teebereza nga ovaamu ekitangaala ekya gold. Ekitangaala ekyo ekya gold kye kimanyikiddwa ng'ekya kabaka bulamu oba Kristo. Ne Kristo oyo era ali munda mu ggwe kubanga universe yonna eri munda mu ggwe. You are a small part of the everything. You are ffenna tuli blueprint eya buli kitonde.
ekikola cosmos yonna. So imagininga ng'ekitangaala kikuvaamu ekya gold oba ekya zaabu kikuveemu kiyingire mwe ababadde nga tebaakola mu tayimu eyo nga tonnaba kubeera nga ozaaza oba okujja ekibala kyo oba ensigo yo ekyali mu Bethlehem nabagamba nti lwe luzzi olwo oluli ku bunwewo ewayawulira amagulu. Fulumya ekitangala ekyo ekya zaabu kive mu mutima gwo then kimale kiyingire ng'okozesa power of your thoughts oba imagine. Then mukyo weeteekeko ekitangala ekya zaabu okwetooloola ng'olaba nti buli w'otambula oba nga weebase tewaliiwo maanyi gonna gasobola kubeera nga gakuyingira. Naddala mmwe abali mu biyumba, omulabe yabadde afuga ensi eno era n'abasinga abali mu mataka ago bye basinza temubimanyi naye mugenda kubizuula mu maaso eyo. So enfuufu yaabyo tekyasobola kubeera nga bakwatagana n'amasannyalaze kati agaliwo. So bigenda kubeera by'amaanyi nnyo. So buli w'oba ogenda okwebaka gwali mu biyumba by'omuwalabu, imagine nga si gwe wekka ali mu naye n'ali wonna ampuliriza, weetekeko ekitangaala ekyo weeziyize amaanyi gano galeme kukozesa wobeera oli mukazi oba oli musajja, era n'amaanyi ag'ekisajja amaanyi ag'ekikazi ag'ekizikiza era naawe gasobola okukozesa ne bakuwaayo nga saddaaka. So kozesa amaanyi go ago, kitegeera, kozesa amaanyi gaago. Then gezaako okulaba nti otambuza oba otandika okutaapinga enzizi ezikutuddemu zisobole okubeera ng'otandika oziactivatinga. Abalina chance abali ewaka mulinye wansi munywe amazzi agali fresh. Then abali mu nsi ez'obunnyogovu tekyetaagisa kubeera ng'olinnya wansi, osobola okubeera ng'okozesa power of your imagination. N'osobola okubeera nga omera omuti mu bigere just ng'okirowoozezaako bulowooza, omere omuti mu bigere ku bigere ebyo n'oyingira mu ttaka n'oggyayo amasannyalaze ga maama oba red matter n'akuyingira era n'otandika okubeera ng'omutambuza n'omutambuza mu chakras zonna oba ekimanyikiddwa nga kintu oba enzizi ez'obwannambi ezitutuddemu, kubanga buli kimu kyonna kikolebwa kisajja na kikazi. So enzizi ezo olina okubeera ng'otambuza amasannyalaze ago okuva ku luzzi olwa wansi okutuuka ku lwa waggulu ne vice versa bw'otyo paka w'onaalaba nga obwenyi bwo butandika okubeera nga busigala buli kiseera nga busigalako amasannyalaze. Awo kiba kiraga nti otandise okukula, kubanga amasannyalaze go oba vibrations zo ze zigenda okubeera nga zikuyamba okwidentifyinga n'okulwanyisa. Then mwebuuze lwaki bajjajja gye bali baatukkiriza oba bakola process eno ey'okubeera nga bakkiriza emyoyo egisinga oba egibadde mu evolution eyo yonna emabega nga gye gibadde egy'amaanyi okubeera nga gizaalibwa okweteekera akaseera kano. Etteeka liri nti buli sseŋŋendo abagitaasa
amaanyi galina kuyitibwa mu bbo. Oba okitegeera? Amaanyi agataasa sseŋŋendo yonna galina kuyita mu ggwe. Bangi abakiwakanya kino naye nze it's up to you. Nze nnyina kubuulira oba okikozesa oba tokikozesa, naye manya tasikiyo lwaki wazaalibwa okujja wano osobole okubeera nga obeera omukwesese ogulina okuyitamu kubanga tteeka. Otherwise bandibadde gye bali ne baweereza amaanyi gasobola okutaasa, naye etteeka nti olina kubeera mu mubiri. Ensonga lwaki ne Lubaale era ayina kukozesa muntu ali mu mubiri okubeera nga abataasa ekkomera. We watabeerawo avaayo ng'ali ku mubiri kukola ebyo bye bataakola, aba alina kusigala mu kkomera. Lyetteeka, tosobola kukyusa, terisoboka. So imagininga nga olaba ekitangala kikuvaamu, era indeed over time kigenda kutandika nga okiwulira kikuvaamu. Gambuka waggulu w'ensi, gikwate mu mikono, gitunuzeemu ekyenyi kyo, olabe ng'ekitangala kikuvaamu physically, era over time ogenda kuwulira nga amazima amasannyalaze gakuvaamu. Bino mbyogerako kubanga baatugamba tubasomese oba ffenna tusharinge ebyo bye tubeera tuyiseemu. Yambuka buli w'oba ogenda okwebaka kikole daily. Woba olaba nga waliwo ensi yonna gy'olaba nga wabadde wagenda kubeerawo olutalo, wabadde wagenda kubeerawo obutabanguko, kozesa amaanyi go. Imagininga nga Uganda oba East Africa oba Africa ng'ogenda ne imagination yo. Kwata maapu eya Africa, kwata maapu eya Europe, kwata maapu awo gy'olowooza nno waliwo akavuyo. Genda nga olaba oli mu bbanga, ogenda oteekamu ekitangaala kyo. Mukwano teweenyooma. Singa tekibadde masannyalaze gavamu ggwe nange n'abakatonda abalala abasobodde okubeera nga bakozesa amaanyi agabatuddemu, twandibadde tuli mu chaos asingako ne gwe tulaba olunaku olwaleero. Abazungu kye bayita meditation. Naye nga ebyo byonna bya ttengerere. Ekikulu kubeera nga otereeza obuwanga bwo, then n'okutandika okwezuula obwakatonda bw'okutuddemu. Kubanga Lubaale tali wabweru, Lubaale ali munda mu ggwe. Ensonga lwaki kyewuunyisa abantu abamu abagamba njakya emisimu, njakya emisambwa, njakya ki. Emisambwa gitudde munda mu ggwe. Mama Nattimba ye yakola enkizi eyo eyambuka waggulu eyitamu Kristo, era nga eriko emisota oba mu buwangwa bwaffe kye tuyita magobwe gya mirundi ebiri, nga magobwe ogw'emirundi ebiri gipresentinga maama Nattimba ne muganda munne oba maama owookubiri gwe baazaala naye mulongo munne amanyikidde nga Kulye balongo. So kye bayita mu luzungu Corondine powers oba kye tuyita serpent powers ezitudde ku mugongo gwo. So kati woba nga tunaba kwokya sooka oggyemu enkizi yo gyokye, nga tunaba kugamba nti no simanyi njokya, simanyi Nattimba njokya biki. That is part of you. Kiri part of you. Siina ku mubiri gwokka naye ne spiritual. Ekitegeeza nti gwe kennyini obeera weeyokya. Kitegeera? Obeera weeyokya. Tubeere bagumu. Tumanye akaseera kano ke tulimu ke kaseera ak'oluvannyuma. Ekirala, ekiseera kino kye tulimu
nga enfuufu ey'amaanyi ag'ekizikiza esiimu ekoze eki katugambe nti ekola nnyo. Weewala okunywa omwenge kubanga omwenge guyimusa oba guggulawo portals ezikutuddemu, small portals, kubanga jjukira nakugambye nti gwe kennyini oli space. Ani yali alabye omuzimu? Fine, osobola okugulaba naye it's just energy. Kati muggwe kennyini nga woolaba nti no you a blueprint eya cosmos oba eya planet oba eya buli kitonde. Omwenge guggulawo poto eya low vibration energy ketuyita amasannyalaze ag'ekizikiza ne gasobola okubeera nga gakuyingira. So wandibadde weegendereza okubeera nga ogunywa mu biseera bino. N'ekirala, n'embizzi nayo mikwano wekibeera nga abagiwoomerwa mugyesonyiwe mu kiseera kye tujjako. Ekirungi nti gye tudda bigenda kubeera byo byennyini ensonga ejja kubeera nga yeeyogerera. Ekikulu kye tusaba kubeera nga tutuuka mu season gyonna gye tunaabeera nga ffenna tujja kujjukira kiriyale kiki kye tuli. Mukitegeera. Ekirala kye njagadde mbagambe, already bajjajja bali stationed okusobola okubeera nga bakola clean up ey'ensi okuggyamu abakozi bonna ababadde bakozesa oba abakozi b'amaanyi ag'ekizikiza. Enjuba omwezi gubadde gukozesebwa kuva we gwaleetebwa wano. Nabagamba nti gwali tegulina kubeera wano, naye already bajjajjaffe bagutekinze over ne basetingayo base. Then ne ebitundu ebimu eby'amalungu ebitaliimu bantu nabo bataddemu bases. Nsonga lwaki babataddeko amateeka abafuzi ba cosmos oba ab'ettwale lye tulimu erya planets kumpi 4 mwe tuli. Mu lubereberye emabega eyo emitwalo 12 ku 13 egy'emyaka emabega, waliwo bajjajjaffe be bakkiriza abaali mu dimension eya waggulu okusobola okubeera nga bajja okusomesa. Naye we bajja okusomesa ate misleadinga bantu ne babajja ku nsomesa ey'obutonzi obutuufu ne babateeka mu dimensions endala, oba ne babajja ku mulamwa ne babasomesa magic ow'ekizikiza. So y'ensonga eno lwaki this time bali quarantined oba bali confined mu bifo ebimu, already bali in place. Towakana kkiriza, okay, oli waddembe okuwakana oba okukkiriza, it's your free will okusobola okubeera nga balegiratinga okwaavoidinga ekyekyaliwo paka nga tumaze okula, then ffeffe nnyini tusobole okubeera nga tujjukira obwakatonda obwo obututuddemu n'okujjukira ebigezo bye tuzze tutambula, then tusobole okubeera nga tweyongera mu lugendo luno lwe tulimu. So already bali in position. Omwezi already guli mu control yaabwe kubanga luli gubadde teguli mu control yaabwe. Gye babadde watwalibwa naddala abaana baffe okubasaddaaka n'abakyala okubareepinga n'okukola sacrifices zaabwe ng'amaanyi ag'ekizikiza kubanga era be baleeta omwezi ogwo. Okuviira ddala mu lubereberye kino kikkiriza oba kigaane, entandikwa y'enzikiriza zonna
zizze zisala abantu baffe. Oli wa ddembe kigaana oba okikkiriza naye nga kyekyo. So era bibadde mu control ya buli kimu oba sectors zonna eziri in place. Vaccinations zibadde era zikozesebwa n'okutuusa olunaku olwaleero okubeera nti zikukyusa genes. So ne webabeera mwana muto okuva mu buto omutwala mu ddwaliro bamugeme si kubeera nti bamuwa bulamu, naye babeera bamuteekamu chemicals ez'enjawulo naddala mercury asobole okubeera nga abeera lucified oba kye tuyita lucification. DNA ekyuke ekkirire wansi mu masannyalaze aga wansi aleme kukozesa bwa Katonda bwe. So mwegendereza abazadde oba abazaala abaana olunaku olwaleero tewaliwo vaccine erimu advantage yonna, newankubadde basobola okulaga nti simanyi ennyimbe zennyini ze bacreatingawo bo bennyini bayinza okuteekawo kakemika akagiwonya katono, naye nga main aim ya bino oba vaccines zonna ezibaddewo zibadde za kukyusa kwerabira bwa Katonda bwo, then ne babeera nga buli wokula bakwongeramu fluoride, bakwongeramu chemicals, bakwongeramu obutwa, bakwongeramu embeera zonna. Kubanga kati kambabuulire sodium chloride okuva edda mu 1920 nga zikozesebwa mu nsi kutta mmese. Fluoride nga akozesebwa kutta mmese. Kati olunaku olwaleero tumusenyisa. Gwe wogenda n'osoma amayunivasite gaabwe bo bennyini be baakola silabasi, dokita dentist n'akugamba nti oyina kukola ki, oyina simanyi kukozesa colgate. Waliwo wano Omumisiri yaŋŋamba nti dokita we yamugamba ekituufu colgate oyo w'omala okusenya toyina kumuvomitinga, oyina kumulekamu n'omumira. Olengera obusiru. Kati betuyita bo bennyini baatuukiriza. Jjukira mu biwandiiko byabwe bakugamba nti abasiru tuli abagezigezi ab'ensi eno tubayifuula abasiru. So gwe kennyini bakumeekinga n'olowooza nti nno omugezi akuwadde advice entuufu nti fluoride ono okubeera nga tomuvomitinga, then gwe mumire kibeera kiyamba okubeera ng'ogumya amanyogo. Si bwe kiri mikwano. Fluoride ono baamuteekawo okulaba nti anafuyiza atya eriisa lye eryokusatu, anayifuyiza atya amasannyalaze galeme okubeera nga tegakula. It's just a war eya dark and light period. Mpozi trick endala ya power of the mind eyokukozesa leeta 8. Leeta 8 oba kyetumanyikiddwa ng'ennamba 8, otandika okuwandiika leeta ennamba 8 ng'otandikira kuva ku mutima. Kati wowandiika ennamba 8 engeri weetayina weekkomo yaayo gye bayita infinite number. So owandiika katugambe nti ogiwandiika doti giteeke ku mutima gwo, then wandiika ng'oyita emabega w'omugongo gwo ng'okozesa power of your imaginations oba ebirowoozo byo. Ng'oyita ku mugongo gwo, yita waggulu w'omutwe gwo oyite ku luzzi olw'omusanvu, luli olubeerako amasannyalaze ag'akakobe
kirira wansi mmanya kirira maaso g'obwenyi bwo then dda mu mutima. Kati wodda mu mutima ddamu mu mutima okkirire wansi ng'oyita era mu mugongo ojje odde ku luzzi olumanyikiddwa nga Bethlehem olwo luli makati wa Bunwe oyiseemu bwoti 8 oyimale eyambuke eddemu mu mutima. Okikola emirundi ena nga buli wogamba nti katugambe nti ndi kitangaala ng'okiko owandiika leeta eyo emirundi ena, ndi kwagala owandiika leeta eyo emirundi ena, ndi bulamu owandiika leeta emirundi ena, kibeera kikuyamba okubeera nga oyimusa obutonzi bwo obwa infinite oba obutaggwaawo obukutuddemu. Kitegera ako nako kakodyo osobola okubeera nga okozesa buli buyinza bwo bw'olina, omukisa gutuddemu gwe, oli tasikiyo yagunoonya, naye mpozi nakugambye era nenkulabula nenkugamba nti buli woosabira omuntu yenna oba n'omwimaginingira ekibi kigenda mutuukako naye naawe olina okukigabana, kubanga etteeka ly'obutonzi liri nti buli kimu ky'otonda, mpuliriza, buli kimu ky'otonda you have to experience it. Otonda olutalo era ogenda kugabana olutalo, wotonda obukyayi era ogenda bugabanako maaso, oyinza obutabufuna kati naye oyina obugabanako. So wandibadde mukabakaba n'otonda positively. Taking example eyo abafuzi abali ewaffe, omufuzi bangi abatamwagala era bangi abawulira obusungu, mumuweereze kitangaala. Kitegera, mumuweereze ekitangaala, mumuweereze okwagala, mumuweereze eddembe. Kati ekyogo amasannyalaze ge mumuweereza ge imagination, oba musobola n'oyimagininga bwoti n'omuteeka n'osika feesi ye ne famire ye n'ogituuza mu luumu n'ogiyiwako ekitangaala kyo. Kikola kati kiri ekizikiza ekitudde ku muzimu gwe kigenda kiggwerera, then n'agenda ng'ajjukirako obuntu. Okitegeera, n'agenda ng'ajjukirako obuntu, n'agenda ng'addamuako obuntu, ne yeekuba mu mutima n'ajjukira obwakatonda bwe, kubanga ajjukira tewaliwo yazaalibwa nga mubi. Tweyonoona bweyonoonyi mu bino ebigezo bye tubeera tukoze eki, bye tubeera tuzze okubeera nga tuyita mu experience ey'obutonzi bwaffe. Oba mukitegeera? So ne skill eyo eya namba 8 tusobola okubeera nga tugikozesa. Ekirala eri wenna alowooza okubeera ng'otta omuntu, wabeera nga takusonyiye, kino tudda mu tool ey'okusonyiwa. Omuntu gw'obeera osse n'atakusonyiwa akulinda paka w'okomawo ne mugenda eri taata ne maama ne weewoola, ekitegeeza nti nno oba ogenda kubeera ng'otambulira mu dimensions ez'ebibonoobono okumala incarnations ezisinga obungi okusinziira buli muntu gw'obeera osse. So ng'omanya nti nno at the end of the day agenda kukulinda, walibeera takusonyiye kubeera ng'akontinuinga ne tasiki ye, ali kulinda paka woofa, then omwoyo gw'ojjukira mutukuvu, then we gutuuka eri nga mukkaanya nga mugamba bannange onansonyiwa munnange nali simanyi bwekiti ne bwekiti, nga mugenda ng'oweewola. Naye kwewola okwo ggwe omuwa amaanyi ago g'obeeroze ojje ku source, naye ogenda gasasulira. Kitegera, kati mu ekyo naawe kennyini mu evolution ey'ensi oyina okukozesa amaanyi g'okusonyiwa. Sonyiwa
teweetaaga kugenda ng'otuukirira evolutions nyingi nnyo oba emirundi mingi nnyo gy'okomyewo si gwe mulundi ogusoose kubanga tuli ku bigezo bisembayo. Sonyiwa abo bonna abakusobeza okuva emirundi gye wajja paka olunaku olwaleero okuva ku ntobo y'omutima gwo era n'oba okyosobya n'amanya n'abakyakusobya ate nabo ne boosomeza mu mwoyo bo babeera bawulira bagambe munnange nsaba mu nsonyiwe emirundi gyonna gye mbanzize oba naliko ebuwarabu oba naliko mu Europe oba naliko mu experiences zonna z'obadde okola ki kyatule n'akamwako kitegera then okkirize okubeera nga okkiriza ebipya bijje mu bulamu bwo kubanga kyolina okutegeera nti buli kimu na 80% eya ebintu ebibadde biri mu oba gy'obadde omanyi mu nsi eno eya 3 dimension bonna bulimba kikkirize kigaane naye it's your free will okubeera nga okkiriza nti nno obadde mu bulimba then n'ozuukuka n'otandika okubeera nga onoonya amazima. Kola research. Waliwo kati platforms nyingi nnyo eziriko ebyokusomesa. Tandika okwenoonya. Manya nti nno bulimba. Fine, we bubeera bulimba ng'odiscoverinze toyina kukakibwa wobeera ng'omanyi nti nno by'obaddemu bye bibadde ebituufu gwe bisigale kubo. Si buli muntu yenna nti mu kibiina ayita ate ne wabeera tayisa ayinza okuyitamu ebi mu maasoko oba mu wiiki ejja n'agenda ng'azuukuka kitegera. Ekikulu beera open eri bajjajjaabo bagambe nti bakama bange nsaba mu buwombeefu mu nnyambe nsobole okwezuula nzuule obwakatonda bwange obuntuddemu. Mulekeraawo okubeera nga munoonyeza katonda wabweru. Mulekeraawo okubeera nga munoonyeza kabaka bulamu wabweru nti mpita mu kabaka bulamu mpita mu Yesu ali munda mu ggwe kati munoonyeemu munda mu ggwe kubanga ekikwonoona kiri munda munoonye munda mu ggwe then andya kuwulira kubanga ali munda mu ggwe era azaalibwa mu ggwe kitegeera. Ffenna tuli baana ba taata Katonda ne mama Namugereka. Si ebyo bye baba balimba eyo system dragon oba amaanyi ga kizikiza bye baagiteekawo okusobola okubeera nga batujja ku mulamwa tukkiririze mu nsomesa ey'okulowooza nti nno kabaka bulamu yekka naye nga si yajja okusomesa yajja kubanga ye HM oba ye headmaster oba ye nannyini musomesa mukulu wano y'ensonga lwaki ayitibwa kabaka wa wano nti ye nannyini kugaba bubaka era ye nannyini bigezo kitegeera. So yajja atutegeeze nti tuli mu tasiki ya kwezuula tuli mu tasiki ya kukola ki naye bagenda okulaba nga tebajja kusobola kulwanyisa amaanyi ge ne badistorting ebigambo bye. So kozesa amaanyi agakutuddemu, kozesa obwakatonda bwabukutuddemu, kozesa bajjajjaabu abakutuddemu saabali wabweru bali munda mu ggwe. Oli just mu hologram. W'olitegeera amazima gali kufuula ow'eddembe. Weewaawo ndi kitangala nkusindikira ekitangala, ndi kwagala nkusindikira okwagala, ndi ddembe nkusindikira eddembe, ndi bulamu nkusindikira obulamu. Weewaawo atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Mbaagala nnyo mwenna abampuliriza.